Jan live nagamba onyiga akakadde nobanga osobola ofuna notifications buli story ebagenda maaso. Kale onako lweggulo omukyala amanyiddwa nga Susan Makula fenono omukyala tumanyi mukyala wa Pastor Bujingo naye onako lweggulo alina obufaananyi bwe yapostinze obufaananyi obulaga omukwano. Jukira bano fenna tubamanyi nti recently bakawaayo donation ya million 10 eri aba task force okubanga balwanyisa obulwadde bwa coronavirus. Naye comments ze bafunye tezabadde nnungi, abantu nga bagezaako bakriticizinga obulamu bw'olimu wabba bubbe, omusajja gw'olina wabba mubbe, ekintu ky'okola tekiriiyo. Comments zabadde nnyingi era omukyalo ono yatuuse n'avaamu omwasi. N'abagamba nti naye lwaki temulekera muntu ddembe lye? Why can't you leave peace or a peace of mind unto someone? Lwaki temulekera muntu ddembe lye okusobola okubanga naye yeeyagalako? N'agamba oba mwagala temwagala temulina kye mwalabye but mugenda laba okwagala okukyasinze okuba mu nsi muno kubanga saawa zino temulina kye mwalabye. Owati oyo addaddamu banaadde bakomentinga abadde bagezaako oteekabwo embeera nti obulamu bwali musibubwe yabba bubbe naye kati gwe yonna gy'oli osobola otubuulira eno family eno discussion eno meeting ya kika Projan Media TV soko tubuulire ekintu kino. Omukyalo ono recently saawa zino kati alinga y'omu ku ba managers aba Salt Media Group. Gwe tubuulire omukyalo ono kyakola gye kiri oba somehow Katonda naye ajja musasula. Gwe tubuulire ndowooza yo kweno story ku Projan Live nagambye yonna gy'osinziira kakini naawe balebbeerako. Waliwo omukyala ali Sweden neerabidde erinnya lye gezaako commenting anja ditegeera oli Sweden we balebbeera ku Projan Media TV. Waliwo n'abakyala abalala bali Saudi Arabia. Leero siri kumpi na kyuma kyovala asobodde soma mannya naye mwe bali kubeera ku Projan Media TV. Next story nja kubamba tumira bulungi.